Tubadde mu Uganda emyaka 40 mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gyalifugidde eggwanga lino ng'obulimba butambula nnyo okkira ebituufu. Myaka 40 ng'obulimba bukutte akati era nga ne bw'oba onoonya obukakafu okunnyonnyola abantu ekituufu mu ggwanga lino obadde omalanga byambulago. Not until bwe twayingira omwaka ogwa 2018 ebintu we byatandikira okukyuka. Abantu abangi abaali begatta ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa oluvannyuma lw'okuvaayo ne bategeera nti ekkubo lye baali bakutte lyali kyamu. Majority ku bo batandika okulaba ebintu ebituufu nga bwe byali, ng'Abaganda bwe baalugera nti ettuufu liva wala. N'olutalo lw'okuleetera bannayuganda enkyukakyuka terubadde lwangu, oba ocreatinga awareness mitwe gy'Abannayuganda ku lugendo lwa revolution terubadde lugendo lwangu. Terubadde lutalo lw'ojja okuyita olw'amannyo oweno, terubadde lutalo lwa kumenya mu jjenje kkalu, kubanga lubaddemu abantu okufa, lubaddemu abantu okuggalirwa mu makomera, lubaddemu abantu okuwambibwa, kw'ogatta n'okubatulugunya ng'ababatulugunya be bali meant okuuma obulamu bwabwe. Tuli mu mwaka 2025. Olunaku lwaleero omwagala abangi Kyagulanyi ayogeddeko eri eggwanga n'annyonnyola ebimu ku bintu by'atunuulidde okukolako mu mwaka gwa 2026. Munnayuganda gwali eyangoberera bw'onaaba okutta akalulu konookamuwa. Era Robert Kyagulanyi Bobi Wine takomye okwo, ayongedde okubagirayo ekifaananyi ku NRM byebadde ng'ejjeetunda gye muli. Bulijjo babagamba munaakolawo ki mwe bannayuganda? Munaakolawo ki mwe abagamba nti mwagala enkyukakyuka? Kubanga bwe tunaatuuka mu kadde k'akalulu intaneti egenda kuggyibwako. Bwe tunaatuuka mu budde bw'akalulu mwami Tibahaburwa agenda kuyiwa amagye. Bwe tunaatuuka mu budde bw'akalulu agenda yita mu kakiiko k'ebyokulonda akavuvube era akabbe, ate temuyina kye mujja kukolawo. Ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Bobi Wine ayina trendi empya gy'ataddewo. Atandikidde mu kulabula bannayuganda nti mmwe bannannyini kalulu era mmwe muyina okweronderawo ani ateekeddwa okubakulembera. Mmwe muyina amaanyi gonna ag'enkomeredde mu kumanya wa Uganda gy'erina okugenda, oba mwegomba Uganda ebeere mu mbeera eno ey'obwannakyemalira gy'erimu, oba mwagala yeeyongereyo. Kyonna Robert Kyagulanyi Bobi Wine atulagiddewo nti kiri mu mikono gyaffe, era n'atulaga ekifaananyi ku Uganda gy'ateekateeka okututwalamu. Omanyi bano abaami abali mu NRM kuva mabega babadde bajja bakonjera gavumenti ya Field Marshal Idi Amin Dada, naye nga weewuunye nti gavumenti ya Field Marshal Idi Amin Dada yali yavaako dda nga tebannabana kujjako overthrowinga gavumenti eno gye bajjako bo okujja bafuge nga ba NRA. Naye lwaki babadde boogera ku ya Idi Amin Dada? Kubanga babadde tebaagala kuwa mwaganya gwe munnayuganda kola comparison eri genuine wakati wa NRM oba NRA ne Field Marshal Idi Amin Dada gavumenti gye yakulembera ey'emyaka 9. Lwaki? Nti gavumenti ya NRM byonna byeriko leero oba amakanda gaayo geetoololedde ku ebyo Field Marshal Idi Amin Dada bye yalekawo. Nakuwa ekyokulabirako ne nkugamba nti mwami Tibahaburwa atuweeyo ekitebe ne bwe kiba kimu mu mawanga agatwetoolodde oba n'ag'e Bulaaya kyagulidde eggwanga lino Uganda ne tugamba nti eyo public property. Naye ng'ate ffe tulina olukalala olw'ebyobugagga ebyali ebya Uganda ebyadda mu mikono gya mwami Tibahaburwa ne famire ye ng'ayita mu nteekateeka ya privatization, nga yali alimba bannayuganda nti okufuula ebitongole bino private company kyali kigenda kubiyambako kulaakulana. Njagala tuwe ekyokulabirako ekya UTL, Uganda Telecom. Uganda Telecom gwali mukutu ogw'Abannayuganda ogw'olukale, naye Uganda Telecom okuva lwe bagifuula private company ne batuuka n'ogireetamu Abachina okugiyingiramu n'abamu ku bagwira okuva mu UAE, nkulayirira Uganda Telecom yagwa era teddanga ngulu n'okutuuka olwaleero. Eriyo ebifo bingi bye twali tulina ano mu ggwanga Uganda bye twali tweyagaliramu nga bannayuganda nga tubifunamu. Muganda wange gwali yatugoberera bwe ntandika kunnyonnyola makampuni Uganda ge yali eyina nga ga gavumenti g'abantu, olwaleero agafuuka private company nga gagudde togabala. Okumanya nga abaami bano babi nnyo nga gye nkomye okwogera nti kabeere munnayuganda ddala ddala
aina kampuni ye gye yaggulawo ng'eyina byonna byefulumya mu ggwanga lino Uganda obanga bifuluma beyond the Ugandan border, nkulayirira abaami bano bafubye okubakuba ekigo. Nakuwa ekyokulabirako ekya Ssekanolya, ne nkuwa ekyokulabirako ekyokubiri ekya Ssembuule, ne nkugamba abaami bano abaali bakola amabaati ne babudi waya balagawa, amakampuni gaabwe gakyali g'amaanyi nga bwe gaali edda. Mumanyi lwaki amakampuni g'abaami bano gaagwa? Ne nkuwa ekyokulabirako ekya wava munno. Wava munno yali awa bannayuganda abayita ne mu 1000 emirimu. Naye olw'okubeera nti teyawagira mwami Tibahabulwa mu mwaka gwa 2026, actually yali 2006 ne 2011, mwami Tibahabulwa yalwana nnyo okulabika nti buli investment ya wava munno agikuba ekigo. Era wano we baamuleetera amateeka amakakali ne bamulaga n'okumulaga nti buli mulimu gwe gwabadde ayina gavumenti egubanjako omutango. Mulaba TV emu kwekuba enkyukakyukano mu Uganda, building yayo kwetudde kaneme kulandaga nnyo. Nation Media wano mu Uganda, eyo building gye mulaba yali nteekateeka ya wava munno, Gordon wava munno ye yali nannyini building eyo gye mulaba eryawe naggulu. Nation Media kwetudde. Naye mumanyi lwaki emaali eyo wava munno yagifiirwa? Baatuuka akadde nga gavumenti ng'eyita mu URA oba mwami Tibahabulwa directive gye yawa URA nga balina okucunya wava munno, nga bwe yeegattagatta ne yeebalaabalamu ng'ayina kuwaayo ebyo ebyali ku TV ne radio, ng'ayina kuwaayo ebyo byonna bye yali ayina mu makampuni gaagamu okulaba nti lwakiri aliwe ebbanja lyali ayina URA yali emutaddeko ery'emisolo gye baali bamuggyeko oba holide gye baali bamuwadde. Ne tutunuulira abantu bano ababadde n'amakampuni ng'ekimu ku bibakubye ekigo butawagira nteekateeka ya mwami Tibahabulwa eya NRM, ate nga bwe batagiwagira enteekateeka ye yabaalabanga abamugobye era abamwegobyeko. Kati omwagala abangi Kyagulanyi bw'abadde ayogerako n'eggwanga olunaku lwaleero ayongedde okubalabula ku bumu ku bubadde bwe bagenda okukola, ate nga naffe tubadde tubuyimba. Twabagamba nti gwe munnayuganda ali eyo atugoberera nga otidde ebyaliwo mu 2020 okutuukawo kati mu 2025, nakulayirira ne nkugamba bigenda kubeera multiplied by 5. Bwe tubanga mu 2020 twafiirwa abantu nga 100, ku mulundi guno abantu abagenda okufa bandibeera batonomu, naye abagenda okuggalirwa mu makomera bagenda kweyongera. Lwaki abagenda okufa bagenda kuba batono? Olwa pressure okuva mu international community. Nti mwami Tibahabulwa talina bw'atandika kutta bantu in broad daylight, naye atayina kati akabadi akalala mwayita okutta abantu ke kaliwa ke k'okuteekawo obubenje. Mugenderere nnyo amamotoka ekika kya Patrol agatambulira ku buli trail naddala ya Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Effujjo eryo baalikola mu mwaka ogwa 2020, aba Patrol nga batomera amamotoka ga buyonjo agali gatambula ne Bobi Wine mu trail eyo. Ekyo kyenjogedde nkiinako obukakafu kuba mu trail eyo nalimu. Era tebaakomanga okwo nga bajja bavuga mu ngeri etategeerekeka. Bwe muba mujjukira nga twakatandika trail, omukulu Kituuma yavaayo n'ateekawo embeera ng'alaga nga Bobi Wine ne ttiimu ye bwevuga obubi. Kati abaana batandika okukola mobilization mu field eyo gye tutambulira nga bagamba nti tutambulire mu layini emu. Ab'ebyokwerinda aba Patrol kati mu kutambulira mu layini emu era bo bakuriyetingawo layini ey'okubiri. Abadde bajja bagenderera yonna gye tubadde tuyitira okwetoloola eggwanga. Ebintu ebyo mubadde mubiraba ng'ab'ebyokwerinda aba Patrol be bakyankalanya era be bakuriyetinga havoc oba akavuyo wonna Bobi Wine gy'aba atambulidde. Kakati omwagala abangi akibaddiddemu nti internet yakugibwako. Ekyo mukimanye nti teeka kuba mwami Tibahabulwa atya nnyo obubaka okubuna ku mitimbagano. Luli yayanguyirwa okubba akalulu kubanga tetwali aware nti yali agenda kujjako internet, era tetwalina ngeri ndala ya communication. Wabula Bobi Wine atugambye mweteeketeeke. Abaganda baalugera nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Ku mulundi guno tewali kabadi mwami Tibahabulwa kagenda ayita mu bannayuganda ke batamanyi. Kakubeere kugabana DR fomu wajja kubeerawo engeri endala, wajja kubeerawo emikutu emirala abaami bano gye batamanyi egitabeera affected internet ne bwebanga evuddeko ne bwebanga ejjiddwako, ate banajjako communication kwetoloola ggwanga lyonna. Abange
communication banagijjako oluvanyuma lw'okujjako internet nti bajjeko ne direct call. Yene bwe banajjako direct call waliwo engeri endala eyo communicatingamu. Mwami Tibahabura by the way mwavu takyalina potential egulirira company tugambe nga Airtel, takyalina potential egulirira nga MTN kujjako mirongooti kumala lunaku lumu bweruti kubanga company nga Airtel, company nga MTN eddakiika emu bweti gye mala nga network yayo teriiko eba efiiriddwa buwumbi na buwumbi. You know why? Eriyo abakola transaction ku Airtel Money ne MTN Mobile Money. Eriyo abagula data awo MTN eba efuna ne Airtel eba efunya. Eriyo abantu abagenda okuba direct call abagenda okugula bando mu ddakiika MTN ne Airtel era baba bakola. Tebalina ngeri gye bagenda kukolagana na telecommunication company kujjako mikutu gyabwe oba network. All they can do ekinene nnyo kujjako internet. Kati batulimitinga, we are only limited to the internet mu budde bw'okulonda. Wandyekanga ne bino bye twogedde bye nnyini byandi mugano okujjako internet. Ekikulu kya byonna tulina kutunuulira ba agent be tulina ku bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ng'omwagala bangi Kyagulanyi bwagambye lwaki neetooloola abyogedde mu katambi kankakuwe tulyoka ate tukomewo. Agents abagenda okuuma akalulu kaffe tuleme kutuuka ku kiri ekiseera nga temubategeera kati mubeekennenye gw'olabamu ng'alimu ebitege teekawo omulala obudde bukyaliwo. Meteketeeke wano we tugenda we wali wennyini we bayogerako. Njagala n'okubasaba mufune engeri ez'enjawulo ez'okuwuliziganyaamu. Mukimanyi bulungi nnyo okulonda nga Museveni yakulembera eggwanga. Saagala tutandike kwekanga mu internet bagijjeko obadde tomanyi nti bagenda gijjako. Network bazijjeko obadde tomanyi nti bagenda giteekako bagijjako. Kati mutandike kati agenda okusalako internet nga tumugamba twakulinda doluddewo n'ogijjako. Mufune engeri ez'enjawulo ez'okukwataganamu mwetegekere kana akalulu tuyingira. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali muganda wange obubaka obubadde loud and clear era obuwulidde. Nyongera okubagumya mu ababadde beeraliikiridde era ababadde batidde nti Mwami Tibahabura ate ku luno tunaamukola tutya ate bannange ng'ayongedde okuyungula amagye. Obwo bubonero bwa kutya na kweraliikirira. I repeat, tewali adduka nga tewali kimugoba. Bwemulaba Mwami Tibahabura nga atagala wano na wali yeekwata wano yeekwata wali mumanye nti bubonero bwa kutya na kweraliikirira bwali mu kubalaga. And we are very lucky nga bannayuganda tubadde ne image gye tubadde tutwalira Mwami Tibahabura ebbanga lino lyonna ey'obulimba nga tulaba ng'omuntu omukambwe ennyo, omuntu atajjikako ntebe, omuntu atafugika, omuntu agenda okuleeta eddembe yekka bw'atabaawo eddembe mu Uganda terigenda kubeerawo, omuntu kwegamba akiikiridde Uganda mu buli kimu ng'agenda ne mawanga gatwetoolodde ne yeewaanirayo. Lwaki abadde nga yeewaana? Kubanga abadde tafunanga true competitor, abadde tafunanga muntu amuvuganya mu mbeera entuufu. Bonna be mulabye ku ludda olubadde lumuvuganya majority ku bo baguliddwa, majority ku bo ne bayonoona amannya gaabwe olw'ebyenfuna, majority ne balondawo okuvuga amamotoka ku lw'obulamu bw'Abaganda baffe ne bafa. Abaami bano ne babatunda. Nabadde ndaba abo badde boogera ku Medadi Akali Amaggwa nti ye yaleeta etteeka eri abantu okuvundira mu makomera. Ne bajjawo nti life imprisonment yalinga yakubeera myaka 2. Medadi oyo n'aleeta etteeka n'aliteekako n'aliwagira nnyo bagambe nti omuntu bw'agenda mu kkomera nga bamuggalidde mu nkomyo lubeerera alina kubeererayo dda atalina kuvaayo. Kati Baganda baffe bana bwe mulaba abali mu makomera ba General Gaddafi bakirewo Kivumbi ba Edi Mutwe bwe banaabateekako ebintu ebitategerekeka ffe ne tutalwana gavumenti kukyuka kati ekibayamba oba ekibawonya ffe kulwana gavumenti eno eveewo Baganda baffe bano bayimbule kubanga mpaawo kibavunaanibwa. Eriyo abantu abali mu makomera nga mu butuufu tebalina kye baakola, tebalina yadde ekikolobero. Gwali eno atudde ku mabbali ojja gamba nti kiryoke kubanga toyinaamu muntu wo, naye olunaku lwe balikwata owuwo ne bamuggalira mu kkomera lw'olitegeera obubi bwa gavumenti ya NRM. Kyekimu ku bintu bye twogerako nti mubeera wano ne tulangira gavumenti eno obutakola nguudo, abantu ne batanyega
nebuli wabawo government official yenna afiiridde mu kabenje k'oku luguudo ogenda owulira abenaremu bapapala bagamba ate munnange oluguudo olwo engeri gye luli nti lulimu ebinnya. Balamu yatomera omuntu, emmotoka konvoyi ya Balamu yatomera omuntu ku luguudo lwe Fort Portal lwe yali agenda ku mukolo gwa King of Toro. Bwe yali agenda ku mukolo gwa kabaka wa Toro oyo Nnyimba Kabamba Iguru, mujjukira Balamu yatomera omuntu. Naye oluguudo lwe Fort Portal ebbanga lyonna lubadde lubi. Mumanyi mwami Tibaabura kye yabagamba mbu baalonda bubi kyava yabalekera embeera y'oluguudo ebeere bwetyo. Mwe mwegomba nnyo omuntu atudde mu public office okubeera ng'ayogera ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo ne mubeera comfortable. Era mwabali mwenaremu mbeewuunya ko toyina bumpa bukakafu nti mbeere n'omuntu nga mentalite ye yakwefaako yekka nga tayinaamu yadde akantu mu mutwe kakagamba nti abantu abalala bo banaakiraba batya, abantu abalala embeera gye balimu nnungi oba mbi. Yeefaako yekka na famire ye. Era mu kanyomero ke kamu baganda baffe abali eyo abatugoberera, omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine ayongedde okugyayo ekifaananyi ky'omwami oli Haji. Waliwo Haji eyawummula, Haji oyo Haji Kyanja. Haji Kyanja akatambike kankanoonye ndawo bankababwa mukama mulungi nkaguddeko. Haji Kyanjo, Haji Hussein Kyanjo mumujjukira yaweebwa butwa n'afa, yali mbaka wa parliament Makindi omwo. Haji Kyanja ayina ebigambo byayogera, yagamba nti mu parliament mubaddemu abayivu bangi, mu parliament mubaddemu bannamateeka bangi naye nga teboogera. Abantu abavuddeyo ne boogera be bano be bayita abayaaye, be bano be bayita abayimbi. Era obubaka buno mbudedicatingira nnyo abantu abeetwala nga ba intellectual, abeera banga ba anirule, abeera banga ba nantagambwako, abeera banga abayivu abakukunavu kira abalala. Nti mwe muweereddwa opportunity mu ggwanga lino Uganda, naye mulemeddwa okubaako akabonero akalabika ke muteekawo ak'enkyukakyuka. Eriyo abamu abakamala emyaka 15 mu parliament 2 naye nga buli gyakugamba alwana kujjawo nakyemalira, naye nga myaka gye 15 2 yakanyabuuka kibiina ku kibiina, from one political party to another, nga taluubiriranga nako yadde olunaku olumu okujjako nakyemalira, wabula okumaintaininga position ye ku opposition. Byali bigambo bya Haji Kyanja. Kamala okubiba wankomewo. Fwe bayogeranga ebigambo ebiseera ebyaffe byaggwako, kyenjagala abawuliza bategeere. Kuba parliament yali etudde nga abateesa abalungi mwebali. Wawulira boogera tewali kwogera. Wilikiza yali ayogera baamukkiriza. Katuntu yaliyo yayogera. Rigani Okumu yaliyo yayogera. Ogegera Tiko yaliyo yayogera. Basegona bonna boogezi balungi bayogera. Baali bateekwa okwogera kwolwo baali babikonde, Bobi Wine, Basawanyana, Bazaake, olwo olunaku lwali lwabwe, guno omulembe gwabwe, kubanga amatu tegakyawulira, mibiri gye giwulira. Gwe baakuba akatayimbwa yawulira, gwe baakuba akatebe yawulira. Otegedde naye nga nayogera emyaka 10 nawulizaani. President yagambye nti NRM ye master wa violence. Owulidde njagala okumwanukula nti abantu bajja gumikiza, abantu mbakubira omulanga. Bwe mugenda mu nkuŋŋaama temusosonkereza poliisi era temukuba poliisi, naddala abapoliisi abali mu uniform. Naye omuntu tayambadde uniform temukkiriza okubakwatako, mukube mumuttirewo. Omuntu azze n'emmundu ng'ayambadde uniform n'akuba munnammwe n'amutta, ne mutuula butubuzi ne mutambala ne mugenda. Obusibu gye gabugwadde. Haji tulagawa Assa omuntu mukube naye afiirewo, amateeka galyoke gakola. tugendewo Haji Eyo mbagambye temugezaako kusosonkereza poliisi. oli mutuufu Era temugikuba mayinja. kituufu. Era temugiremesa byakukola ng'ebalagira mu ngeri etamenya mateeka. Naye wa poliisi kasitatta omuntu nga mulaba nti akikoze mu ngeri emenya amateeka naye mumutte. Bo ne bakkiriza abantu abamu ne boogera statement ne batambula ne bagenda.
nga fa bantu fiti tubalabula nga bajja babasanga babattamu omuntu nga batambula nga bagenda nabya abantu nga bakutte mundu tebambadde uniform ne bagenda bakwata bannaabwe ne bateeka mu buutu y'emmoroka ng'abantu mukuŋŋaanyawo mutunula lwaki mukkiriza ebyo okubaawo abantu abatambadde uniform bazingize mubaggyeko ebitambuliiso bamale bakakasa nti be bano ebitambuliiso mbikuba kamera mulyoke mbate bwe baba tebalina bitambuliiso mbakwate mbasibe mu mbuga zammwe teriyo mbuga z'amateeka gye mugenda batwala polisi ebe bano newammwe Haji mu byokola otiisa abantu nti n'embuga teziyamba temubatwalayo nkugambye mbakwate babalage ebitambuliiso bwe mukakasa nti bapoliisi mubaleke mbakube ebifaananyi ebitambuliiso byabwe mbaleke naye okusanga twaha mukibiga musajja wa bulijjo akwate emundu ajja akwata omuntu wange amutwala ambuze nganze yabulwa ku bantu bange onesimba otya mu maaso nonteekako olugezigezi tetujja kukkiriza kutujooga abo abantu mbakwate bwemba muli mu kavuŋŋano abafa bafe abanaalama banaalama ebigambo bya Haji Kyanja inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah amugemulira ejjana yaleka ebigambo ebitagenda kwerabirwa era enebere challenge eri abantu abali mu ggwanga lino kikyogenda okujjukirwako ng'ovuddewo ogenda kujjukirwako bubbi oba ogenda kujjukirwa kubeera freedom fighter mu ggwanga lyo ogenda kujjukira kuwagira dictatorial government mu Uganda oba ogenda kujjukirwa kubeera liberator mu ggwanga lyo ogenda kujjukirwako ki nti gwomu kwabo abaalya enguudo mu Kampala oba gwomu kwabo abayiwawo omubiri abantu bafuna enguudo ennungi mu Kampala gwomu kwabo abaalya eddagala mu malwaliro oba gwomu kwabo abaalwana ennyo amalwaliro ga gavumenti gatandika okubeeramu eddagala ogenda kujjukirwako ki nti gwomu kwabo abaali emabega w'okuttatana n'okwonona education y'eggwanga oba gwomu kwabo abaalwana okulaba nti tugirebuildinga kyonna kyogenda okujjukirwako kiva ku bikolwa byo kyonna kyogenda okwogerwako kiva ku ntegeerayo n'engeri gy'otunuuliramu ebintu bagamba n'abiibi atakumba mwami tibabulwa ebbanga lyonna lyabadde alimbira abantu nti agenda kukola kino agenda kukola kiri afundikidde empaawo kyakola mukadde ng'alabye nti NUP egenda kubikola ebyo byonna ye byabadde yeeyama nga NUP etandikidde nawo okulaga obubonero obw'enkulaakulana mu myaka 5 NUP eyina ebitebe kati kumpi 4 waliwo nekita naggulwawo ekinaatera munaatera okiraba anti nga leeta ag'omunkuubo mubimanyi ebyaffe wano ag'omunkuubo agaffe gabeera geego gennyini original kakati nno wembagambira bino mwe abatugoberera nti NUP etaddewo obubonero obulabika omwana anaabeera shaapu omulabiramu buwereebwe tebamubuulira kyakkola n'anaabeera ddofe omulabirawo era bataata ba-identifyingirawo abaana babone baga gundi ono alimu kano gundi ono ali bwati n'olwekyo gwe Munnayuganda ali eyo atugoberera tewabawo ekintu kyonna ekikuwugula ettama ne weeraliikirira mbw ate tuwulira NUP ate yabadde etya n'ekola etya kati we twogerera abatamanyi nti iPod ye yayingirira NUP be bakugamba nti NUP yayingidde iPod Lopu Joel abinnyonnyodde katufundikire n'obutambi buno bubiri bwokka tulyoke tuddiŋŋane mu vidiyo eddako naye programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba yo eri awo gwe naine embeera moyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi nyongera okubakunga okutwegattako mu nteekateeka yonna tukyeyongera okubikka Uganda ne manvuuli yita ku namba gy'olabaawo ku mukono ogwa ddyo kuliko ennamba 2 olondeko emu obeera omu ku abagenda ate ogatta ettofaali ku lugendo olwo lwe tuliko buli emu ya mitwalo 2 egya Uganda baganda bange nalime wagonda ate ananyuka katufundikire n'ebigambo bya Lopu Joel ng'ayogera ku bya iPod kwogatta n'akatambi kano akalala Kyagulanyi Robert akyakunamya nnyo mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa n'abamutembeeta katubifune tuddiŋŋane Antonio lyeryange naija kujja katugende ku iPod ekibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali mugaanye okwegatta ku iPod nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nambulukufu ne mugamba nti well kati emabega kaawo nakulira okutegeeza nti etteeka
lyeribakaka okubeera mu iPod weewaawo iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bonnakyewa tuyinza okuyita NGO nga willing entrance willing participants bebabeera mu real kakati teeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga ye eriwo mu mateeka era National Consultative Forum yegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri mu tteeka akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu gavumenti amyuka ssentebe ekibiina ekiriidinga mu opposition kyekimunominatinga era tuzze tuparticipatinga mu National Consultative Forum twasooka okuteekayo amyuka ssentebe yali omukyala Jolly Mugisha naye bambi yafa kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs bbiri oba ziyite departments bbiri department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament organ oba department endala ya bibiina ebiina ababaka mu parliament kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod kakati nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka liteeka eryo of course etteeka lino tukkaanya nalyo ne mu ngeri gye baaliyisaamu tebeebuuza ku ba stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti naye nga bwe tugichallenginga liteeka eririwo nti kaakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kaakati palamenti ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda nze ndi mbaka wa palamenti abantu bannaka west bannonda okubakiikirira kaakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda oba erinnya balikyusizza already ndi member so already tubadde members aba National Consultative Forum ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu ku zo kubanga eri iPod yali muteeka so kati teeka nga bwerityo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola kyabuwaze kati Bobi Wine ne Nuupu saawa zino bagudde mu luwombo ogwaba iPod kati Bobi Wine musajja kituufu alirobadobo warabadobo warabiki nga bwe mubimanyi waliwo akantu kendabye ku internet abasajja bajja bali mu kasenge beegalidde bali mu kugabana kasente ka iPod badman from Kamwoja naja nakona ku rugi unani beesansabaga kati okwesansabaga kuli mu bibiina ebirala bulijjo bigamba ngu Nuupu ya NRM kati bweba ya NRM mujiwe sente za iPod direct kitigirikeke omusajja waali kuba provinga bulijjo byayogera guye waddala wa opposition waddala kati akubye enkyukira kwogera kwanika in a tactical move mukaruru makati nagamba sura ye jinja kati yaba kanyugide jinja ye baruwa agamba bademu begate basayininge ku ndagano ya iPod ne nabali side ya government oba bananyine iPod tibajinyonyora ensi lwaki mwagala Nuupu yejinyonyola mujinyonyora ensi kipuruvingibwe gu Nuupu ezanyira ku bantu ku mutwe okitegeera kati omanye ensi eno nzibu timwagala abantu kutegeera era ategedde mugezaako nnyo okumufuula omusiru ekitali kituufu ate ne mwerabira
ngu abantu bazukufumu kati bere yo kimanya abantu bategeera nnyo kubanga tokyalinda bano ba Rwomushana bambidde abatambula ku TV n'obulediyo kunyonyola ensi omulimi we mukyaleeri ajja n'akulizoninga n'akulizoninga n'akutemetemera n'ekintu noga bulijjo babadde batuzanya kati maawo byatandikira ku maawo ne leero yejjusa olunaku gwe yagamba ngu okukyusa kwa gavumenti wano transition akalulu tikasobola kukyusa nikaleeta transition wano okukyusa kw'obuyinza naye okukyusa kw'obuyinza kuli eyo mu corridors eyo ebitabeera ku TV Minister of Constitution ebiki Justice gwoyogera ebyo okukakana okuzikisa ogw'omuliro agambe sijja kwesimbako obwa president statement gye yafulumya yali eyina kumuwaliriza kubeera n'okunomination za general wange president Yoweri Kaguta Museveni tiyali yeka statement yo nakatekola ki kyogamba president Museveni oleda agenda mu kalu kubanga buli myaka 5 wabeerako kulonda eyo transition kuva mu kisanja kirala kudda mu kirala kati gwe minister we wa semateeka ye Uganda constitutional and justice byebiki ogamba otango okulonda tikusobola kukyusa government ate buli myaka 5 ekyusibwa wali otegeeza kisebo kati ye iPod kati notu kati gwera bakazanyo we kali Minister of Justice Mao naimira nagamba nupu tituja kubegayirira kubanga timujja n'okufuna kusiri kubanga mweti muli mu iPod we bali nnyo ssebo ate wasoko gamba nupu kazanyo ka government kati kazanyo ka government kakomyewo mukawe sente kati mulumye jiko ngu tituja kubawa sente za iPod which is which omanyi okusoma kuno kuyina memo ikuyino obo butafali bwe busimura mu bantu obugombo obwo bwa wi manya waliwo mind zisimuka so kati bad man from Dangala kamoja akomyewe ne kutia kubanga mayiti mujja kuzimuwa bwe wote muzimu wade kimukolera oba muzimu wade kimukolera kubanga ojagamba tubawa bata sente za iPod ate mwasoka kujigana kati yagala okero gabe kati niwe babaronda mu bubaka bwa parliament abanupo mugenda okera mu bamu musara kubanga ba opposition nida omusara parliament eri makasoli nesa sola babaka eri mabinyebwe eri mamwanyi parliament sindiza muwi wa musoro gwempa gowa anti wo gwawa jajja wo gwawa ne mama wo nesente za iPod engeri iPod bwita cyari kitongole cyabana cyewe ku Venezuela government ya chediza cha government of Republic of Uganda ira sente ze babagana za muwi wa government wo musoro siza abazungu kati awikiriya kati mamanye byo tubimanyi kati bwe bakitegedde ngumuyinza kugamba engeri gye mwagana sente za iPod ate si kitongole ky'abazungu kya government of Uganda namwe ababaka balondedwa ku bwa parliament oba yena alonderwa mu kibiina kya NUP
kukiikirira buli mutendera gwonna gwa gavumenti timulina kufuna omusaala kubanga sente za iPod za muwi wa musolo n'omusaala gwa muwi wa musolo oraba Kibanda abazeenu abazeeri n'abazeenu kati meeting muzituuza bufofofu mubawe buwi sente mubakube takiti kale kubanga mwabyonoona obo bakuba kibakolera